Manager conclude nza ntumaliriza tumalayo. Leta wano omutwe manager aliwa. Toyi mugambye bagenda sima 40 meka. 40 ana bagenda kupama mayinja. Engineer owa jako nankani ogambye 40 mwagenda sima 40 meka jangu ngambe. Jangu 40 meka. 40 meka za toyize mugenda sima. Basime 40 musanvu. Kutini toyi no ogendo pamo bora babbi wa soda mu toyi eyo 40 meka. Ate obogenze rengera bbi. Muri mwa sasa basime bu 40 10 nobo. Buba bweyongeddemu. Mukunja simulanga ko nga apama mukunja opamawo. Mukunja tafama. Abantu abali kunoko naba mansabi nayo no simulanga ko nga ingide. Nga yo yobo genda mu kasoli. Bago babana be bonna wano mukunja ali ogenze kufa. Ne waliwo kyali wange yasima toyi 40 nya. Kyaliwe n'akyala yajijjuza. Bannange waliwo abaniga abalina talent mu kupama. Kyola asagala nnyo bagenyi wano. At least asatu. Buli futi ogambye mugisimira meka. Oyalimba. Kitufu anko. Gumu bbiri. Nanti toyiyo gumu ebbiri teba wano. Tujja zimba akayumba ak'ekinabiro kennyini kutujja okuteeka kamagundi kano katoya akanaka tukateeke connecting gundi. Kwebale. Ensonga septic tank tegenda mu mazzi. Egendamu amazzi n'eri egendamu amazzi. Ate omugenda amazzi ate mwe mugenda nebbi. Byonna. Osima septic tank eyo n'olyoka osoma buli amazzi gatuuka mu pipe eri amazzi gatambula nebbi. biva wamu bibirawo mu toyi wakati omuntu tasobola kukama wheelbarrow omwaka eyabbi. Salvador jagusaba pamye nnyonnyola ensonga zino. Tosobola pama mwaka. Sokoleke. Ingini yagamba. Ekigenda okundetera obuzibu wano. Mbu tusime septic tank. Omugenda amazzi ate mwe mba mugenda nebbi. Byetabika ate. Katugenda kuba tunywa bbi. Ate byatagatibwemu amazzi g'ekigo. Amazzi jukira eri toyi. Olina flashinga n'amazzi byogenda. Ekintu ekyo owulira kati ono ingini tetumunenya nnyo. Abasookawo ye baakyonoona. Okimanyi ne kampuni bagiyita Water and Sewage Corporation. Etuwa amazzi getunywa ate yeetambuza bbi. Mukunja tebagenda gatta amazzi gonywa na mizigo. Bagenda gatta amazzi gona bigokozesa wasted water. Goyozeza Anti okyogedde bubi twale tumanyi nti amazzi. Zemade manya amazzi mukunja gagenda okubanga akozesa wano. Gagenda kuba gava mu bbi. Septic tank gy'abapamamu. Badde ekyentetegedde. Bale manyi ku septic tank kuba josi bakatapu. Okimanyi ebigambo byaggaana okuwamba. Oyogera ebigambo bingi. Obadde So omwaka gugula kyoga batona pama kawirubaru neri people so bango jipami. Kubanza onyingira mu toyi ekitini ennyo mala yesaweza. Chovola abansanga nabali mukasoli nganduddeyo bano bonyanga wano neda sebo enziku eba wano enziku ya wano solo mala yesaweza nga topama anko sawula bina nziku nawo atereka nawe kati bonga kano kawirubaru kati kana kando kalaba osoka pama mwezi omwezi gumu no pama wirubaru ekitini ennyo mwezi wirubaru tegezo opama gundi Okay, va ku byabbi ingini yanja abasibula ngenda kati mujemba we order aliwa ingini yo mulala jangu nawe mtoto wange
ate oyo tambeera bambi omwana oyo ankwasizza ennaku iwe okubanga mupoota yamaze P7 sente ne zibula ennaku enkute naye nange ennaku zino sikyalina kisa ng'olaga oli mutaata onsinga obuwanvu gwe wakoze mba kayidde jangu ba engineer kati ndi kuvaano ngenda sula wa manager Sonko order zendeka wano ku mansion esooka awantu wano wabeera organized nnyo waliwo abagenyi ab'amaanyi abali okujja wano olunaku olw'enkya Kapiripiiti ali kujja wano yakava mu America ali kujja ne manager we n'amamotoka gaabwe gonna ebinankani lwakuba nabo mbaweereza gwe gamba manager we tuva wano awandiikire manager wa Kapiripiiti abantu be bonna bajje nga bamaze okupama eyo order okitegedde kuba abantu batambula nabo bangi saagala batuuke wano batubuuze ettooyi ate okitegeera bagenda ate mubizibu so eyo order mugikoleko Spice Diana Kapiripiiti ajja nkya Spice Diana yagenze London bw'akomawo yagambye atuukira wano so njagala buli ekikolebwa wano bikolebwe mu budde ate nga biri organize balage n'amazzi ge balina okunywa onfuna tusanga n'amazzi erike sisanga omuntu ku mansion wano ng'anywa amazzi agataliiko kano kakukyala kano si lwakuba nti aguze Spice tuvudde obulamu yatandika dde okutubeereramu nina gwe ndabye oli omusajja mulabye mabega ayambadde sime kuliko amazzi kyuka ndabe gwe kyuka eri ndabe waliwo amazzi gendabyeko sime Christom aga amazzi tebampanga kaabo ku giigi yonna okitegedde onfuna oda wajja okunkolera bosi wasanga anywaki Spice ate gwe omukozi lwaki oleeta amateeka ewa bosi tukikole mu mutima mulungi onfuna muleka ebiwooma ne mugenda munywa ebintu oluvaawo nti embuto zibaluma mbw ate twagala kgenda mu ttooyi nze sirinaki oda endala gwe kayidde oda endala gyendeka wano saagala kuddamu wulira mbu kansa ezze wano mbw ate etutte wirubaalo ate batutte seminti ate bakutte ki buli ekiri wano teri byakuvaawo ne wooba ogenda kupama making sure nti olina booleseewo okategedde mpaka nga tutudde nabo mu mutima mulungi ne banyinyonnyola ani oyagala okumpa pulaani okuzimba ku ttaka lyange atampa pulaani kugulawo okategedde ekyo njala kitegerekeke bulungi saatukayane na muntu kubanga singa bange nti obuzibu bwavudde ku pulaani oba bwavudde ku nze butagendayo babadde ate tebatwala wirubaalo kati kyogamba wirubaalo ate yezaadde zirina okugendayo so tewali kintu kiddamu kufulumaana mpaka nga njogedde nabo mu bukkakkamu ate okwogera nabo mu bukkakkamu ebintu byange basooke babikomyewo simple as that nabakubidde oluyimba Lingitoni wulira byoli oyimbisa gwe genda ono tatuula mu mmotoka nakubye Mungu bawangaze kwata oluyimba luteeke mu Lingitoni wulira ebintu byoli oyimbisa ani nyiniyo esimu ewedde kukyaka mukyusize muri mutawanya esimu yawe anti tujja kola bwe tuti ojja kgendamu eyo kampuni gy'oba obeera esimu obedde kuba Mungu bawanga sikulima ate lwaki Lingitoni muvuga mwe yakati ondekerani mukunja ongobe ku site ngendewa wano wemanyidde okulya kawunga kiwedde kiteredde ekyo tukimaze ffe tetukirwako so nga mbasibula abooluganda abaagalwa bakyali bange njagala okubeebaza ennyo mwebale dda abatukwasirizaako abatusabidde nsaba Mungu abampangaalize vidiyo ya Mungu bawangaze tugitadde olunaku olwaleero gyeri ku YouTube osobola okukeberayo okwo kaddata bwe kaba kwekali soda tulinawo ekibuuzo buli kimu ekyo inginiya ensonga eno ey'okupama mu musingi mugikyuseemu si bagikyusizzaamu ng'omukulu yakulembera oyo nkwegayiridde tulina ekizibu kiri kimu omukulu buli wava
ng'ava kulya oba ava kulya biki nakifuma simanyi. Kati ndekera oggula ebyokulya. Oyo ajja yekati Tito lekero pama musingi. Period. Tukole bwe tuti. Funza. Sigenda kwebaka ku bbi. Ku mizi. Kituufu naye omusajja aleeta materiyo wano. Omukulu oyo. Simanyi by'omuwa. Boba pamawa. Kaide. Boba engineer bapama. Mulekero pama mu musingi bannange. Mupama. Ate nga gwonna gukyuma bbi. Gukyuma bbi. Ani nange nabuziza engineer mwenga mmwe temunyirirwa bubi kuzimba wano wantu. Ate tukole ki? Jangu ogiyoolewo embizi. Kati omusingi we guwunyidde gutya enju egenda kuwunya. Twasima bitooyi. Nedda Tito. Twaba twentooyi. Tito. Naye omukulu yagano gigendamu mbu akanja katono. Mbeegayiridde. Mulekero pama mu musingi gw'enju yange. Niki. Ekyo tukitereezeemu saagala kuyomba namwe. Teri agenda kuddamu pama mu musingi. Niki oyo. Teri. Mugimuse gundi kasooli. Ate bangobayo luli. Bangobayo. Bagenda kuddamu bakugobe. Kati nja kiyita mu ne mu nyumba ogobeddwa. Kati wulira omusingi guwunya bbi kati enju egenda wunya eti. Bano beekwasa kimu nti mbwagumya nju. Simanyi abeezawo nju. Agumya nju ennyumba zonna kalina eziri e Kampala zitudde ku bbi. Yaŋŋamba nti yita pama mukanya katini. We yalaba omusingi yakiyita kinyambu kya ttooyi kyapamako ewaabwe. Mama mukulu wange. Gw'opamawa. Gy'opama? Ojja opamye. Lunaku lulamba toddamu. Mpozi waliwo oli omukulu. Aliwa. Omukulu. Anko opamawa? Opamawa ssebo. Opama mu baani? Njaleeta akuuma akakebera bbi. Nga wolaba be baleeta endaga butonde. Yekyetagamu endagamazi n'omanya nti ono bbi wagundi kuba bbi watuusa agenda bbamu kuwayiriza. Wagenda bba wawunya ennyama awunya ebijanjaalo soda ali ebikoma nkamaliriza bali emboga. Enju ewunya. Mazima temugaagala. Munda mulimu ki ye? Abanga baanyedde munda. Wano we baayiye luno olusenyusenyu bayinza n'oba baapamyewo. Tito! Ne mansioni nayo ngiwulira ewunya bbi. Tito mupama ne mu mansioni. Yotereze zino ensonga. Bano bayinginiya bayinza oba namuno bapamawo. Gwe. Sayiti yonna egenda kujjula bbi. Mala okumubu aliwa. Tito! Owa inginiya aliwo oli omulala. Adduse walabe ng'oyingira ennyumba. Enju yonna ewunya bbi. Waye ng'oyingira ennyumba. N'enju mugipama. Owa inginiya Tito. N'endu nayo mpulira wawunya bbi. Banaye mufuge bbi. Mbeegayiridde. Tito fuga emizi. Munkoze si bulungi. Ate ono atabeera wano yapama buli kadde. Bantu ki bojja nabo abapama wano? Nga bafuka bapama. Mukendeeze emizi bannange kisayiti mugifudde bbi gundi nankani. Ate omusajja taswala olwo gwe watuula. Nedda ensonga njogeddeko ate sijiddamu bannange. Ne mansioni ewunya bbi. Era bano kati be bagipamamu abazinyi. Maneja aliwa. Manager wo. Jangu ŋŋambe yangu waŋŋenda nti. Gwalina okuŋŋamba ensonga z'abali kuba kati we nnaayogera na buli muntu tunaggusa ddi. Buli ekifaanana. Ebidomola 34. Buli kidomola kya mmeka? 5 ye ssente mmeka?
gumu kasanvu mpaayo omutwalo nsooke nsasuleko omutwalo. Pipa ya mmeka? Anko epipa ogimpangisa ng'oba onsedde. Oyagala ngula eyange? Kati ye pipa ya mmeka nga tuguze kale jinguze. Ngawo we. Tosobola kukuguza ne just kuba noyeyambisako n'omaliza n'ekoma waka. Anti kati mpaawo nnyambiseko weenaggwa ekomewo. Kati nkubanjayo mmeka? Nkubanjayo mmeka? Za pipa utakuteekako za pipa. Anti nkubanjayo mmeka? Olina ky'oŋŋamba ndi ku ddoka? Nga mmeka? Ndi mwavu nnyo teziweramu. Omusingi gulya ssente gulinga ogulimu amayembe. Teziweramu.